Yes, nga bagamba searching films okutuusyako sinema gye tulekedde. Tugenda kuba tulekera kasitema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala. Njaga weekanye. Ninga kirabika tebasebuka kamuni kagada begasa okutuusyako gye tulekedde. Nga bagamba Serafin releasing nabo begasa omwaka wungezi k'olwaliro. Njaga weekanye. Nga bagamba Mock Pictures bakutuusyako sinema gye tugenda okwolekera. Kuno kwonna tuli kwanjula. Wabula nga bagamba Indio Pelago Films nabo begasa omwaka wungezi k'olwaliro tugenda kwolekera ku side y'omu Caribbean. Mukashyaka mu kutandika nga bagamba aba Serafin Pictures bakutuusyako sinema gye tulekedde. Gambye tulekera ku side y'omu Caribbean y'omu Trinidad and Tobago. Njaga weekanye. Wabula nga bagamba Mock Pictures Indio Pelago Films nabo begasa omwaka wungezi k'olwaliro. Kasema kitwekere bakayise Bazode. Tugenda kuba tukinyonyoka. Bakayise Bazode. Mukashyaka mu kutandika basooka ne bakulengeza. Iranga bagamba Kelly Valentine. Mpozi kwa gaseko Victor Jenkins. Bagenda kubeera abazannyi mu sinema gye tulekedde. Iranga bagamba Michael Montano. Yakwasaganya enguliko gy'onoowulira. Njagala olabe. Wabula nga bagamba Michael Q Major. Mpozi kwa gaseko n'abalala. Dondi Boston yagezaako okwekanya enguliko gye bateeka mu sinema. Berre Makena n'akwasaganya obwambalo bwe twayambala. Gambye twerekedde ku sayiri y'omu Caribbean. Nga bagamba Tom yali production designer wa sinema gye twerekedde. Ne bagamba Emily naye mwali. Elizabeth Montano, Mike Montano. Njagala olabe. Nagambye kuno kwonna kwanjula nga bagamba Suzani ne Rolly be bakafulumya mu butongole. Ne bagamba Claire yawanika olugero lwa sinema gye twerekedde. Kino mu kaseera kano mu kutandika ebbali waliwo akafo ke twatandikiramu gaali maka g'amaanyi ate agalabika okubeera agabbeeyi ekiteekanika. Nakye yakwate kuba n'asooka ateekako akayimba bulungi ennyo. Akayimba bakayise Galwak. Yakasyako n'atandika okugenda maaso n'okukoona enguliko nga bwe yeekolako mu magezi. Waliwo eyajja kirabika ateekeddwa okugenda maaso n'okuba nga amuteekateeka. Yamutunuulira. Balina bye balina okwasagana naye si bono omuziki gumukutte kyokka ate akadde kagwayo. Obadde otya? Bw'agenda maaso n'okooka. Akayimba bakayita Galwak. Ziba teziri busa waliwo eyajja ono ayitibwa Povi. Katonda wange. Bw'obanga ddala mu butuufu bw'oti bw'ogenda omukimako airport kati neewunya kulaba engagement ogenda kwambala otya. Anti njagala agezeeko okumanya ki kyabadde agenda maaso n'okumisinga. Povi yamugamba ne Pafati agenda kubeerayo. Nze sikiwa nti ngenda kuba ntambulira mu famire y'Abakuma. Anti ate ye talinga bbo. Kakasa talinga bbo kono twalira olugezigezi. Nze sigenda kubeeramu eyo family. Kakaino yakwate kuba n'avaayo. So beautiful. Mbutuufu wanyiridde n'odani mukati. Kansubire nti ogenda sooka mukyankaranya. Yitawo tuyingire eggaali. Mr. Panchori weetaaga oteeka omukono ku bino. Onoonsonyiwa Gopal sigenda bikola kati. Bwe batyo bakwate kuba ne bayitawo. Kakaino balina bwe bagenda okukima ku kisaawe ky'ennyonyi. Ninga kirabika bwe bagenda okukima. Famire y'amaanyi. Abaaye. Mufayo singa mbatwalako nedda bambi. Tetuganye size yo nnungi naye wetulaga tetujja kwetaaga eyo. Kale tewali tabu ndowooza ogunaddako nti buterevu. Oli ayogera nga kirabika ayogera lulimi lwabwe. Omugambye eki? Mugambye newankubadde tuyinza obutafaayo gezaako kwenyigira mu kamotoka ke naye gye tulaga si kiwa nti ajja kusobola ogezaako sasula ezimuzza. Katonda wange. Basooka ne bakebera kadde. Baatudde dda. Waliwo abateekeddwa bakima naye tebannajja. Ziba teziri busalo kabaka yakwate kuba najja.
kyava sooka atuuka pembeni labika ayina gwalinda amukime ziba teziri busa nkiwa balabika basindise limousine yegenda otutwala mujje tugende bano balinze wano okumala ebbanga eriweryako ddala kale ziba teziri busa Mr. Pancholi yali atuuse owaayi tosobola paakinga wano ate kati onenyanze gwalemeddwa okutegula ziri emmotoka tusobole okufuna paaking leka kwefula mugezi jjawo emmotoka yo oba sikingenda kuwa tikiti gy'otajja owaayi ofiisa leka kukyankana na taata leka ngene nsooke mbakime tofaayo nzika ngene nfuna engeri gye njogerezeganya nabo bajje funawo paakinga nakye yakwate kuba n'afuluma eggaali yajja nakya mukazi watu ayitibwa Anita Pancholi balimu olusaayi oluyindi kati abaagenda agenda okulya waliwo asuna akadongo nga katambulira ku rhythm y'oluyimba olumanyikiddwa nga galwak kyokka ate alwagala okamala agenda oluyimba nga noona aluyimba katonda wange wow akayimba ako nkaagala ebitekanika wayigirawo ebigambo ate ebigambo mbadde mbimanyi nga nkawuliriza enfunda eziwererako ddala kyekiri fane konoze yaluwandiika gwe yawandiika galwak mpitibwa Leon anti nze mpitibwa Pancholi nga njagala nnyo omuziki gwo yambuza ki ekyatuukawo nga tokyayimbako nomunayina biwummulamuko lwaki ate obiwummula yamugamba nti okola omuziki ogukyamula abantu baba bakyetaaga ekyo toyinza agamba nti omuziki waguvaako naawe nyino genda ayitibwa Leon Mr. Galwak kayimba ssebo kaali kahit banono batudde mulamuzi eno mmotoka tegenda ziba teziribusa ono yabakonkona ate ogubadde mufulume nemmotoka siyamwe tekimyemwe mufulume babagobamu kale mwana batudde ku kisaawe ky'ennyonyi tewali kigenda maaso kale agenda okuza amaaso nakyanga abalengera bano bayitibwa ku mafamily wabula bava ku saidi ya Bungereza mazima n'osalawo ojje ku lunaku olw'omukolo lwennyini anti nasazeewo ndeeteyo ekiraba oba osanga ekijjogezaako kukakanya kikuteeke mu mbeera olaba kano bwekambala obeera mubalagavu kitegeera nga tusabise okubalaba bannange ogamba kitaata ono sezaala we ayitibwa Mr. Lokesh ogamba ki Lokesh munywanyi eno famire y'abakumasebo balina ku ssente anti webale kujja mu Trinidad and Tobago akafunga kasufu era obukosi kasufu ono ewaffe buli kimu kyonna kiryoke ono yabagamba buma mwinamu eddakiika njagala ngesyeko balagatata kikyabadde azimba mubagamba teffe tulina tagali ki mujemba twali nakyaba agenda okuza amaaso n'alengera oli ayitibwa Leon Mr. Galwak tugende ndowooza kakati ono yamukima yamugamba tofa alina kufunira akalimu akasufu gy'ogenda okukola ogenda tandika lwanca ate kino kyabeena sigamba nti oba ogenda kuba muziki kubanga yasembayo akagalo baakatemako wangi ate munaye nyinza okulimba ku mulimu gyamutwala ekifo kyagenda okukolamu bagamba nti yasembayo akagalo baakatemyeko era asoose mugamba ekintu kyabeena omuziki bwaguvuddemu sigamba nti ogenda kuba muziki bwe batyo basimbula ne bajja basobole okweyongerayo kakali nono mwami Pancholi yakwate kuba n'asooka yeetika famire y'abakuma n'abaleeta erudda baagala basooke babalage muzeeyi alina investment alina ekintu kyabadde ateekamu ssente era ng'agamba nti eno ye resort ye egenda kubeera mu units 18 nga bw'onogamba rooms 18 wagenda kubeerawo pool wagenda kubeera buli kimu kyonna ekyakabi kigenda kubeerawo era ng'agamba nti okusinziira bali kuweekazi ezitenkanika ettaka syebodde nokamala wano basobola okwefunira buli kimu kyonna kye beetaaga ekigenda okukozesebwa wano ku resort yasooka n'amubuuza ettaka lyonna walijjawa kono yagenda agula omu ku bantu abatuuze bajja kubeera ne Revive Spa
Kakaino n'agamba nti aba Caribbean Airlines already bamaze dda okwogerezeganya naffe baagala babeere bapatanazi baffe babe nga baleeta abantu baba bazze sayidi z'eno nga basobola okusula wano. Buli kimu kyonna kitandise okugezaa kuba nga kituukirira nga bwe nali nkyetaaga. Baayitawo kafu kasuufu nnyo kamala era nga Rukeshi akasiimye Rukeshi kuma kali nga tuuse bali waliwo engeri y'ekibaala Rodi mwe yali atukidde ali mu kusuna kajjita. Wai soko mbuli ekano akakyala bulaza kala ako tukavweko soko mbulire kano mani soko mbulire erinnya lyo n'omukyala okimanyi ndi mukyamufumbo ninjagala ombulire buli kimu kyonna. Yagamba nti oyo omukyala ssebo namukuba ebifaananyi nga girlfriend wange sigamba nti inventory nateeka mu bifaananyi by'abakyala genda nga mbiraga buli omu yenna. Yali atambula mu Bungereza Rodi bwe yakuba kahiti yagenda mu Bungereza era gy'abadde akolera emirimu gye paka bwe yatuuka ekisira ndowooza ne bigaana. Yali afuuse backup guitarist ng'akola acoustic covers n'atuuka ekisira n'abivaamu. Baabano wangamba nti singa oddamu okuyimba oluyimba olulala bagenda kusekula. Gamba kika blaza gwe story ekimamene. Cynthia n'oyo kono bakyawagana aye ne bamala ne baddiŋŋana. Olina embambega wa ebintu byabo mbimanyi. Onambuisa dda mutuufu olina bambega gwabwe wagenda mu Bungereza otegedde otya ki ekigenda mu maaso ku sayidi yaffe eno. Sooka olengere Frank Antambi ali mu kusoma mawulire ayagala kufunamu katadaage oyo buli kaseera tawangula. Abakubyemu ka freestyle yamubuuza kati gwa mawulire go gali ki gwe kyomanya kati nkomyewo ka blaza tusobola ogezaako okulayo engeri ya demos kati ye pulaani gy'alina before nga tanaabagenda ku mulimu gono gwe yabadde amufunidde. Yamufunidde omulimu gwa construction wabula kati agamba nti yandiyagadde osooka okubako kanivu kubanga akimanyi kanivu egenda kubaawo. Waliwo anoonya ba musician oteekeddwa okubeera ng'oli skilled mu tabula ng'ogasseko ne skill ate ebyo bisobola kunnema kuba blada gwe kyoba omanya nti nkuba omuziki kyonna kikiri kijja kugwa. Waliwo eyakonyize bufulaya nga yeetaaga abayimbi baadi abadde amugamba nti ekituufu kiriti wano we byatuuka tebakyapangisa ba musicians kati bapangisa ba DJ. Ba musician bali expensive ate nga ba DJ basobola okukimala. Namugamba ssebo njagala ofunye ka gigi yagala lisa agezeeko kubeera in practice kugamba nange notuuka kanivu nga wakabyo okkamala nga sayise okubalaba gwe ate nga wanyiridde. Rodi ali mu kuteekateeka ono ayitibwa Ram Panchori musajja muyindi naye akwate kubo najja eno ku sayidi eno mu Caribbean mu Trinidad and Tobago na investinga mu ssente ze era ebintu ebisinga byonna abikoze jaswa kubanga alina ka resort akayitibwa ka revival resort kabadde azimba ennaku ezo yakateeka kuweka nyingi nnyo kamala taddemu ssente ze ziteekani katamalina kumanya oba zinaavaayo. Rodi yajja gamba ki awo kasita nga katono bakayita ka ukeleli kano mbadde nkasuna okumala ebbanga eriwererako ddala kati kyosuna kyengenda osuna gwe tofaayo okakasa oyinza okulowooza musiki waffe ng'abayindi mwangu yasooka n'akamusunira agamba tufudde abayimbi no bali mu kwekalakasa nakyera n'akwate kuba agenda asika ne banne bandi gye yazze nayo ono byasooka ne bimusuubira n'agamba owaayi Katonda watunga wanyiridde nodda ne mukati mwanange nkakasa yankuma bw'anaamulaba ekyo kyolwali agenda kwesika genda kumanya nti tunyirira banaye babeetaaga wansi povi agenda okujja yagamba Katonda watu bali balina bye bakwasaganya bitandise obeeraliikiriza agenda osooka obimalirize we bituuse naawe ngenda sooka kolekoleko onyirire ekiki nedda nnyina ebyokola kakalina okubaazye kuliko ayitibwa Pativu yandibadde mulamu ono
naye nakyakirabika amwagaliza Povi n'asooka amuteekateeka yamugamba nyina okuteekateeka Pativu kwegamba akulabe afunemu okutya kakino ng'agenda maaso n'okumuteekateeka wakayimba ke yali ayagala okukamala tandika ogenda maaso n'okayimba mpola mpola kayimba ka kiyindi Kerodi aba atudde balili genda kuli awulira omuziki ogufuutuka waggulu eyo n'asooka yeebuuza omuziki ate ogufuutuka waggulu eyo yajja n'asooka ayimirira pembeni Katonda wange Unagera okulingisa bw'atyo okulengera nga kirabika bafunyemu obutakanya n'abadingidi yasooka n'akwate kuba agenda asika ne kitaawe aba agenda yayita ku seyawo ayitibwa Jasmine sooka ompeeyo eddakiika 2 ngenda kudda njogeremu naawe sooka ompeeyo eddakiika 2 yajja wali kitaawe buli kimu kiryoke taata yes of course buli kimu kyonna kiri fine yasiba n'abadingidi okusa ku ssente ze baasabye mbu ate simanyi baagala tubongere ne kati definitely bali wano n'abayimbi baabwe n'endongo zaabwe goloza balina gye bayinza okuddukira era bagenda tukesi abakkirize ssente ze tubawa tofaayo kati agenda okuzza amaaso ng'abadongo bagenda kirabika ate taata alabika ate talina bulungi ka ssente ate olowooza tebagenze totya buli kimu kyonna kigenda kubeera okay nze nja kupuleyinga unagera okuzza amaaso nga li Absolutely, sir. And your band? Kati bandi yeri wasebo. Me alone. Nze ninzeka. And your gwe ukulele. Kano bakaita ka ukulele. Ukulele. Gwe ne ka ukulele koye. Sanjay, bring my CD collection. Why soko ndetere CD collection yange tata deda. Simple. He's got. Muleka akube mulungi omumanyi. Music we nali muwulideko. Come on, I'm not going to ruin the party. Sigenda kuononera mukolo totya. Inegenda kubeera engagement party. Yagamba kali. Bw'obanga ddala mutuufu osajja omuwala wange sigenda kigaana. Then kigende maaso nga bw'ogambye. Ngenda kusaba oyo osooka omukolere setup ye ne kawukaleli ke. Alina ssebo kadongo kamukoka. Muzeeyi alabika yadde talina ssente esasula badongo. Badduse bagenje. Gagenda akawungeezi. Mukoro gugenda maaso mpola mpola buli kimu sofa kiryoke. Waliwo kana akayitibwa ka Jasmine. Party. Ogamba kikono nze mpitibwa Pativu. The blogger. Nze blogger. Pativu. Waliwo kye njagala nsooke nkuteekereteekere. Tell her she looks beautiful. Genda oseka ne Povi omugambye nti anyirira. Totya nkwegayidde genda. Povi. You look. Wanyi. Nkimanyi nfaanana ng'abaaje. Like drywall. Oli yanzizeeko n'alyoka mmetta buli kimu kyonna nga ninga ekisenge. Landa. Olowooza ono teyasoberwa ekyomugamba. Kangene efuna ekyokunywa. Anti ebbaara yaweerere genda ofuna ekyoyagala. Weefudde makimeka kono biganyi. Biganyi. Agezezaako nga bw'asobola Pativu amumakinge ne Povi. Naye biganyi. I never thought you'd be my sister-in-law. But you made the right choice. Nali sikerangako ku makya ne nkirowooza nti osobola okubeera mulamu wange. N'ekituufu kiri tuwakola choice etuufu. Okayitibwa ka Nicole Kuma. Nicole Kuma. Jasmine abaali wano baba batwala ka drink n'asooka asaba egiraasi gimpe. Nikiru yajja waali. At least the drinks are priceless, even if the jury's out on the entertainment. Ono yagamba mu butuufu ebyokunywa byo kyalo. Musicians have Newankubadde munaye tetulina bayimbi. full strike. Sikitegeera abayimbi baatawanyise ne bagenda mu bali mu kwekalakaasa tebaagala kuyimba. Naye ate kyewunyisa bonna abakutte kuba okwekalakaasa balinga abasula ku nnyumba ya Panchori. Bataddemu seete ze nnyingi. Nikhil Kumar,
mpitibwa Jasmine kono mpitibwa Nickel Kuma ekisekecha yegwe muganda woli azze wano okusaba nakyalo obufumbo nti ye yamudduka buddusi. Oh my God, this is ridiculous. Katonda ati kyokigera kubeera kyabulalu. A princess. Ani ayinza okuba nga bagenda mugatira mu lubiri kono abeera mu mbejja. It's over. And we're back in London. Buli kimu kyonna nga kiwedde tugenda kwate kuba tudde mu Bungereza. Morning jogs. Bwe tunaaba tugenze mu Bungereza tugenda tambuza buli kimu kyonna ffe mbiriri. Kudduka ku makya, kufumba. To dump in this deal. I don't care what they're telling you, but the inner slide and the internals aren't good. Kale yakwate kuba n'asooka ayogera mu ne kitaawe. N'amugamba sigaana ebya stereo omuyindi ayinza okuba yafunyemu obuzibu. N'esaawa zino okusya ku bizinesi bano gye balimu bapanchori. Kulira amazima ga Katonda mugulu balinga abali mu matigga. Chaotic more like. Ono ye taata, ono mutabani we. Taata ayitibwa Lokesh. Ono mutabani we ayitibwa Nickel Kuma. Best impression. Nickel. They're doing a great job hosting this. Let's not spoil it. Yamugamba nti bano bakoze omulimu gw'amaanyi ogenda maaso n'okuba nga batuteekerateekera buli kimu syagala ogezeeko byonona. A little bit of a stroll around. I'll see you then. Kale tewali tabonze katambule mu ndowooza nja kulaba oluvannyuma. Mutabani we abadde amugamba taata bano tewandibeesembereza okusya ku bizinesi gye bakola bayinza okuba bagenda kwavuwala. But it was like a very sweet, very lost big brother. I live in the real world. In the real world, he gets motion sickness from a tie swing. Let's face it, he'll be the first one voted off the island. Let's go. Yatugende gwe. Ono abadde akyayagala kumatiza oli. Kwegamba agende n'omuvubuka naye. Ono yamulaze tayagala mwesembereza. I hope he doesn't sing about weed. Kansuwe tagenda kuyimba ku njaga. Nze njagala ayimbe ku weed. Kubanga bw'aba asobola ogiyimba kale lisinafa atuweeko. Niyakwate kuba ne yeteekateeka. Kyogamba gaayo omu yagenda okuyimba. Katusuubire nti ayimba ebivaamu amakulu. Okusinziira ku kitanga omuziki gw'ayagala akaseera akayise emabega Bungereza yabadde asponsoring ekiyitibwa Bristol Philharmonic. Bristol Philharmonic ssebo ebeeranga orchestra baba batudde nga bangi. Kalokesh eyagiteekamu serikale esaawa toyinza mugamba nti ku mukolo engagement party ya mutabani we baleese just Aziza Zioni ne Kajitaake. Nobody teaches the tsunami. Lori yasituka n'agezaako banyonya n'abagamba nti okusya ku nsinga bweri. Teri ayigiriza buli kimu kyonna kugwawo nga bwe kigwawo. Teri ayigiriza musajja kunoonya mukyala. Ate teri ayigiriza mukazi kugwa mu mukwano na musajja. Ezo baziyita national disasters zigwawo bugwe. Kale Lori yakwata akatongoli natandika okuteekateeka. Yebuuza oba ntandike ntya. Bano baali batudde bali nga bekkaanya. Muzeeyi ali mbweraliikirivu okusinziira nti be yaleese ssebo famire y'amaanyi ne baba nga bagenda kubeera disappointed. Naddala mu kaseera bwe kati akandibadde kabasanyusa. Lori atolowooza tiyayimba luyindi. Yayimba akayimba ka luyindi. Wanje kiri muzeeyi kirabika akayimba akakamanyi. Yakwate kuba n'asituka n'asembera erudda. Kyava atuka pembeni n'awuliriza. Wallahi akayimba ako nkamanyi badange. Wabula akakubye remix ataddemu ne soka. Owene waabwe mu Trinidad and Tobago. Akakubye remix Katonda wage. Omugaga ssebo yasituka n'alya dasi. Koda basi. Wa. Nabagambye tuli kasema kamayikiddwa nga Bazode. Vjjunior nga bulijjo. Nono yakwata omugole omukyala n'amuyisawo bagende ku furo. Gwe mwana gwe kikyonkoze banange. Gwe soko gye jangu wano. Nkugambye omuyaya akakubye remix. Wa. Kugambye akakubye raga, akakubye soka.
muzeeyi n'asooka atekamu ku vaasi ze gy'amanyi. Wawawa kona vaasi wanga jai waji Nikiru kuma kyabika kyote kyamusanyusa yakwate kuba n'atambula aveewo. Alabika ayina engeri gy'aluwuliza mu famire eno. Yajja asembera mpola mpola nga bw'alambula ennyumba baabo balina amaka amanene okamala. Woba kyabika ayagala banoonya mu nsobi. Yagambye dakitaawe nti abantu bano okusinziira ku ssente we bazitadde bayinza okuba nga tebakyalina bulungi ensimbi ne bagenda batwesibako ne balyoka batwetungako ng'ekikwa. Yajja ayitamu mpola mpola. Kati waliwo ayitibwa Gopal. Ekyewuunyisa okuba nga paati egenda mu maaso g'oli wano oli mu kubala bitabo. Vertical gardens, tea lounges, steam rooms. Ekifo kye bazimba kitudde ku ekaazi 72. Entire Caribbean. Kyogambe entire Caribbean yonegenda kubeera wano. Thought of everything. Anti gwe kyomanya Mr. Ponchori yalowooza ku buli kimu kyonna. To manage his cash flow during the construction phase. Sooka ombulire ddala mbutuufu amaniginga atya entambula y'ensimbi ze naddala mu kuzimba ekifo ekinene nga kino. I need to mention that. Mr. Panchuri is a visionary. Mr. Panchori musajja alabira wala. Wise man. Ate musajja mugezi ekiteekanika. Well, do come join us. Kale ndowooza ogenda kujja otwegatteko. Enjoy. Kansooke malirize wano nja kujja mbeegatteko. Abuuziza ddala mbutuufu sooka ombulire ssente ze cash flow yagimaniginga atya okuba nga agenda maaso n'okuzimba ekintu bwe kiti ekinene ekyetakisaamu ssente eziteekanika. Muzeeyi wuno akoona dansi. Lodi yakwate kuba najja ng'ayitamu mpola mpola. Ono agenda okuza amaaso ng'alengera Kanikeli. Ate kirabika nakyala akamanyi. Lodi yakwate kuba akayimba n'akawunzika. Waaw. Kaali kasira akasanyo kamala akadongo n'akayisawo n'akateeka ebbali. Muzeeyi yajja. Musooke muleke mala okwebaza omwami ono kyankoze. Kino abadde takisuubira atooba. Mu butuufu kasho kabadde fantastic. Naawe obadde musufu mu kyokoze. Gwe nakyala yajja n'amwebaza amugambye nti obadde so amazing. Yagamba tomanyira kumanya ngeri gye nandyagadde genda maaso nakubiriza kwegamba gwantambulira kutambulirako. Akayimba ko nabadde nkayimba nga ndi waggulu mu kisenge. Nze nagoberedde lidiyo kyekyokka. Sooka ombulire lwaki bategeseewo pati bweti enenene. Abakyayogera Jasmine najja. Mbutuufu twetaaga twogere ku musajja agenda okukuba embaga. Empeta gyakuwadde. Buli kimu kyonna kiri amazing. Lwoli abadde akyebuuza lwaki bategese omukolo omunene bwe guti. Kati lwakitegeera nti kannakyala kagenda fumbirwa enibadde engagement party yaako. Ate nga kirabika kabadde kamukubye. Yakwate kuba gyasiika n'omugagga. Kyokoze kibadde fantastic. Njagala osiikane mukulu Baramu. Ono gwolaba Baramu ategeka show ez'akabi zonna. Nzijukira mu biseera biri ebikadde waliwo akabi wakuba kahiti n'ogenda mu Bungereza ki ekyatuukaho. Bwe kiba kisoboka tusobola okugezaako tulebayi ne tunyumyamu ne tugezaako okwejjukanya ebiseera ebikadde oba tukirina mu buzibu. Mugamba kaali. Okimanyi nti buli omu yenna abadde agenda maaso n'okunyumya ku mukolo engeri gye baguteeseteese nti gw'amaanyi. Buli omu yenna akizudde nti obadde so nice, obadde so beautiful. Kujjako oli musege. Akulaba bubi ayagala kubeera nga gwe kwegamba alabika ayagala n'embaga yebeere ng'eyiyo. I saw that my dad hooked you up with Vjjingo. Nakulabye taata yakukwasaganyizza Baramu. Ate yanfunidde dda n'akalimu ku Sunday ekiro. You're gonna be amazing.
genda kubeera musufu. What you looking at? Kiki otunuulira? Fiance's Anti ntunuulira oli gw'olaba mulamu wange. him up with Mpozi ng'ogasseko ne sista wange. Nwana nga bwe nsobola ababiri babeere bombi. Romantic place. Lwaki tobafunye akafo akali romantiki nga wa? Man. Batwale Kajinga. on an island. Olwedde ensi yaffe eri Kajinga. Island, you know. Sigamba kana akajinga. Two of them. Ngamba akajinga basobole okubeerayo babiri. Bwe banaabeerayo. Pigeon Point. I can't get these people. Yamugamba batwale ku Pigeon Point. Supposed to get them. Sisobola na kubateeka mu kifo kyekimu dakika bbiri kati ate mbatuuse ku Pigeon Point. Rents boats. Waliwo seeyawa ng'akolayo apangisa amaato. Get the two of them both up. Kati n'abatuuza ntya amaato. Me back into music. Gwe tofaayo. Bw'oba wasobodde okunsindiikiriza okudda mu muziki kati ate ekyogatta bali kijja kubeera kyangu. Osegeera. Kanikirwa aba atambuza amaaso. Genda okulengera ng'omugole waabwe ayimba n'omudongo. Congrats, by the way. I didn't know you was getting married. Yamuyozaayoza n'amugamba mbadde simanyi nti ogenda fumbirwa. You make a great couple. Gwe ne bbaawo mukola kapa ensufu ennyo kamala. Friends? Tubeere baseya. Friend. Ate kyekigaana tubeere baseya. Kale. Ye n'akwata ekkubo n'ayitamu. Ebisigadde bajja kuba bawuliziganya mu magezi. Thank you. Weebale ka drink. I'm turning in. That was some party. Iyo pati ebadde ensufu go ge mazima. Papa doesn't think about money when it comes to this kind of. Taata we ataddemu ssente kono kitange talooza ku byansimbi bwe bituuka ku bintu by'okusanyusa abantu be. Anti n'ekitange bw'ali. Protect our fathers. Okimanyi ffe embiri tufaanagana mu nkola. Twaganya protecting abazadde baffe. Sula bulungi gwe Nikel. Good night. Sula bulungi. Kasigala kamutunuliza amaaso. Kagenda obudde bwatuuka. Lori yakwate kuba n'aleeta nakyala. Let's go paddle boating. Nze mbadde ngamba enkya tugende ku paddle boating. I don't care what we do. Nze sifaayo ki kye tugenda kukola. As long as we're together. Azironga zikasa tuba nga tugenda kubeera ffe embiriri. Kasooka musimula kiisi. You make it hard to respect the house rule. We bituuse kati ogenda kizibuwaliza okuba nga house rules tuziwa ekitiibwa. Ojja kundeetera okukola bye sandyagadde kukola mu maka gammwe. Girl. You're a good woman. Oli mukyala musufu. I love you. Njagala kiba yeetekuyagala. Mala omukiisi nga n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Eno mukazi wattu bamuyisaawo paka erudda mu kisenge. We had an amazing night tonight, Ma. Maama wootabadde tufunye ekiro ekibadde ekyenjawulo. I'm looking after Papa. Era essaawa zino njagala okimanye mbu taata mulabirira. Labika taata ndibanga yafiirwa omwagalwa. Era agezezaako gamba. Kifaananyi kya nnyina n'amugamba nti maama ekyo kibadde kirungi era taata mufaako. Mubeererawo buli kaseera. Kujja yeeteeketeeke. Asobole okwolekera obuliri munnange. Njagala olabe. That's fantastic. Really, really great. Yeah. Yeah, so I'll call it tomorrow. Kalino ziba tezirebusa bali yajja manager. Bless. Nirakudamu kubiri. I just finished dealing with that fella BJ I set you up with. Omanyi mbadde ngenda maaso n'okwogera ne Baramu aseetinze. Next on studio time for you. Maze okufunira aka studio time. Organize what you got. Ogenda kwate kuba ogende wa Daddy Andre osobole okukola akayimba akagenda otuyisaawo ku Carnival. Soko lindeko. Ekyo ogenda kiscrashing. Olunaku olwo ngenda kubeera busy. Carnival, I'm waiting for you, you know. Amazima ga katono mugulu tobyenga bwe nsobola okusetingira studio time eno ne Daddy Andre. Well, promise it. I can't. Sisobola sigenda sobola kubaawo. Promise. Olina gwe wasuubiza. Friend and a uha. Ono kyali wange gwe nasuubiza. Let me just do this one thing. Leka lisi nsooke malirize kino then ebisiga tujja bikwasaganya. Ne mwana. Lee. Gwolese. Food. N'emmere togimazeewo mazima. Okay, I'm off. Don't forget to update the pictures to the website. I'll do it as soon as I finish this package. Ono yagamba go paute weerabira ogezaako ku updating ebifaananyi. Kono ngenda bikwasaganya kasita malirize ebya Nikel. Had a chat last night. He seems very. Manyi twayogeddemu ekironze naye alabika musajja ali so open minded. But he's our guest. I know, but Tewandibadde ng'omugamba ku bya bizinensi zaffe kono ate mugenyi. for information, I don't want anyone stealing. Ekituufu kiri nti sandyagadde ogezeeko kubanga odiscussinga ne private conversations. No more Kubanga ayinza okubba idea za taata n'abako gwaziwa. Nkwegayidde bambi toddamu kwogera naye.
Yonikiru ku masimu angu. Mugamba kale kyosalawo. Ngenda kikolanga bw'ogambye. Yakwate kuba n'ayitamu. Come on, we're gonna miss the boats. Mwangwe tugenda kumisinga amaato mujje tugende. Already have a bag. We're gonna miss the boats. Tugenda kumisinga amaato itawo tugende naawe. Gorgeous islands. Yeah, we can paddle all the way out there. All right. So we doing this. Kale, You and you. gw'ogenda kubeera n'oyo. You and you. Gwe naawe ogenda kubeera n'oyo. And Nze n'ono. Ate gwe nedda baaba nzijaamu ebyo nze. partner. Science does not care what you Yamugamba sayansi tafaayo ku kiki oyagala. have weights and distribution. Sayansi yabala weights and distribution. Would you like to drown today, brother? Wandiyagadde okubbira ggwe. No, sir. Nedda ssebo. Not. Then kati bamukwasira n'agenda kubeera ne nakya Povi. All right, everybody. Patiivu ne Povi bagenda kubeera bombiri. Kale tugende. Muyiteewo mujje tugende. Kyokka ate ababiri abo bolaba tebakwatagana tebakyekwata. I don't know which side you want. Kati simanyi sayidi kigo gy'oyagala. Mwe mugenda kuliriri muliraba liri. Kwe mugenda otuula. Muyiteewo. Bakwate kuba ne bayigira erizzi. Get ready to flow. Let me go. When you see we band come down. Bwe batyo batandika okugenda maaso n'okusota mpola mpola. Party town. Water flowing. We join up like a wassail. Water flowing. Full pressure when we start to wine. Water flowing. When you see we band come down. Water flowing. Flowing all over the town. Water flowing. We join up like a wassail. Water flowing. Full pressure when we start to wine. Water flowing. Come on. Drip, drop, drip, drop, drip. Drip, drop, drip, drop, drip. Drip, drop, drip, drop, drip. Drip, drop, drip, drop. He's still doing the fashion retailing, but he's just gone into bed sheets and hide. Kagenda omukazi wati yasooka n'adda ebbali n'asiikirira ng'alina by'alowooza. We need to know about each other's work. Huh? Might be a good partnership with the spa. Oh, I'm sure there's all kinds of, synergies between our... Bali mu kunyumyawo bizinesi ez'enjawulo. If only Partiv could get started on something. By the way, where is Partiv anyway? Mpozzi ne kyamusooke mu mbuli Pativu aliwa. I have a feeling that they're gonna be back any minute now. Nyina feeling nti baleka banaatera okudda mu dakiika ezitali zaawala. Tell Ram, Sooka ogambe Ram. visit to Gujarat last Wakwateko n'ovisitinga mu Gujarati omwaka oguyise emabega. together. N'osiikanayo kampuni za textile zonna n'ozikuŋŋaanya lumu. N'ozigyamu product eyali ey'amaanyi ze batasobola nafulumya nga bo. Anti ekirowoozo kyali kyono. Okay. Ono yeyampa ekirowoozo muwala we. Vjjunior. Just give a minute. Kangene nsooka ennoonye ku bano. Ngenda kujja nkusiika litofaayo. Yajja asooka akebere ku Povi ne Pativu gye bali. Funyemu engeri y'obweraliikirivu tebannaba kudda. Hey, Owaaye yasiikana li. what's the plan going? Sooka omuli entegeka zaffe ziri zitya. Koono wandiyagadde okwekkaanya nalisiikitanga waaza. Jangu olabe. Ha. Teyandiyagadde bali bamusange ng'ali mu bino. Mugambye sooka gy'olabe. Nassaako ekitanga waaza alabe. Bagenda okulengera bano babawadde akaato akafu. Mazzi gayingira. Baatuka ekiseera nga tebakyasobola gajjamu. Ne badduka waliwo engeri y'akazinga awo. Let me see. Leka tulabe. Onaawulira obusungu. Let me see. Leka tulabe bwe batuuse. Genda okussaako bw'ati. Now they're not even talking. Katonda watu obuzibu obuzi ate kati tebakyayogerezeganya. I didn't know you were gonna say. Nabadde simanyi nti ogenda basetting up bw'oti eryato libeere bwe riti. Add the magic ingredient. Anti wabadde tulina okugezaako okwongeramu magic mu kwegamba tuteekemu ingredients. Improvise. Twabadde tulina okugezaako improvise nga tusobole okugezaako bateeka bwe tubaagala. Now show me all your hand now. Kayimba tokamanyi show me your hand now. That's sophisticated. Biri sophisticated naawe. Remove ya. Put a
up all your hand now. Show me all your hand now. Let me see the hand them who don't want no war. Put up all your hand now. Show me all your hand now. Love is what we're fighting for. Love is a splendid thing. What a great joy that it brings. More precious than a diamond ring. Loving in my heart make me sing. Oh, 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 oh. Eh, 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 eh. Katonda wange. Oh, 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 oh. Tell me what they're fighting for. Put up all your hand now. Show me all your hand now. Let me see the hand them. Bagera okuza amaaso okuddamu obalingizaako. Hand now. Show me all your hand now. Love is what we fight. Nga kirabika bali balina engeri gye bakikwasaganya kati. Show me all your hand now. Let me see the hand them who don't want no war. Put up all your hand now. Show me all your hand now. Love is what we fighting for. Love is a splendid thing. What a great joy that it brings. Loving in my heart make me sing. Put up all your hand now, every queen and king. Put up all your hand now. Show me all your hand now. Olengedde munange. Bagera okuza amaaso ate olowooza bali tebakiteeka ku levo ndala nnyo. Ndaba teri abalingiza akazinga. Bakwataganye kati omukwano gutandise obakwata. Ndowooza olaba kye nagamba. Kabaka gy'omusiibula n'asooka akabbirira. Yakasimula keesi ne kagamba tufudde. Katonda wange. Kayitamu emisinde ne keeyongerayo. Yagamba tufudde. Koolaba ssebo kalyenga egidi. Era ndowooza ekiddako bali mu kuteekateeka mbaga. Kayitamu misinde. There you are. Oh, ndyose ne nkulaba. Can't tell anybody, did you? Everyone's starting to get a bit worried. You okay? Yeah. Manyi ngenze nenkebera nga sikulaba ne ntuuka essira ne nfuna obweraliikirivu. Genda okumulaba ng'alinga atalyoke n'ambuuza oli fine kuno ndi kiriya. Siina buzibu ndi fine. Namaana akwateko ne yeeyongerayo. Gagendo nga bamaliriza buli kimu kyono yasaba kaadi. Look, people can't just disappear. Naye si kiwa nti basobola okubula obuzi bwe batyo. I'm getting quite worried here. I think we should look for them. Nze ngamba twandibanoonyeza. Ate mubanoonyeza awasokola engeri. Agenda okuza amaaso okulengera. Bano bajja sebo beekutte ne mu kiwatu. Be bantu be bali tebasuubira nti bayinza okukwatagana bwe bati. Kera agenda okuza amaaso nga kirabikono yakibaddemu. Gwe n'otanga kino gwa kipanje. Oteekeddwa okubanga gwa kipanje. Sebo. Kaadi nga tekuli wadde olwataano. Ddamu oyiseemu nateera. Ekituufu kiri nti njiyisizaamu emirundi ebiri naye tekuli wadde olwataano. Ye? Lokeshi yagamba tewali tabukozesa eyange. Tofaayo tuli famire kati. Kanikiru kaliwo nga kalaba. Ne kagamba oke. Obwedde okebera essimu y'akawungeezi konna. Sooka omuli aba Indian Steve bali ku ki? Ebiseera ebisinga amagezi gange nkuwogawo ekitiibwa. Of course osinga ne bano bempangisa bali professional. Essaawa zino bano kano ke kaseera batandise okubanga bakunyonyotola ate basobola nasasula bye tukozesezza. Namugamba nedda kaadi ebiseera ebisinga zimanyi okyankalana. Gwe tokiraba. Togenda tuuka walambulamu singa buli muntu tomwakadde. Kyoba omanya kiri kimu kyokka Pancholi ali fine. Financial state ye tenaba kubeera mbi. Toyinza kuŋŋamba nti alemeddwa n'osasula. Wabula kamugambye bano baleka batandise okubanga batunyunyuuta. Olaba tebasobola nasasula bye tukozesezza. Lori yajja n'asiibula munywanyi. Nakyala yaliwo ebbali ng'alaba. N'akwateko bagenda musikane. Li okusyako kye kituusewo ne kusikisinga. Kiri nti agamba nti omuziki omanyi gugenda ne gunkwata. Akayimba ke wayimba ekyo kyaluli maama wange yateranga okayimba. Teranga okanyimbira yafa nnyina emyaka 6. My dad left us. Nange kitange yatusuulawo. Then I found music.
Ninsikana omuziki. You can get lost in music. Omanyi omuziki bwe gutandika obula. The world is black and white. Ensi ebeera nga nzirugavu. He's singing out loud. N'otandika okooka. Then ogenda okuzza amaaso ng'efunye langi. Ng'ensi efunye langi. Like you wake up and you have no idea where you are. Yamugamba kyo kiringa kuzuuka nga tomanyi wa gy'oli. But it's not real. Yeah. Exactly. Kaasoberwa. I'm sorry. N'onsonyiwa. Don't worry. Tuweeraliikira. Buli kimu kyonna kiri kiriya. Ekyo kyerabiddwa. Tetugenda kuddamu na kifo kasingako teri kuddamu na kirowoozaako nti kyabaddewoko. Ndowooza ekyakakeesi. Nagenda okuzza amaaso nga munywanyi tungamba nti munywa yasalawo amwesonyiwa akwate kuba agende. Kakino bakwateko ne basooka batuula erudda. Era nga batudde bali basooka ne basiriikirira. I'm never gonna believe it. Kyotogera kikkiriza atoba. They've had a cancellation. Our full fees already. Bali abasiru bamaze do kansolinga kakiba kitegeeza tufunye wagenda okubeera ewakalu. I could be there. Tusobola okwateko bwe tugenda mu lubiko tusobola okgenda. This isn't up to you. Kino tekiri ku ggwe. It's up to her. Kiri erina kyala yasalawo batugenda genda oba tetugenda genda. Everyone who needs to be there. Buli omu yena yeetaaga abeeyo yena gwe weetaaga okuba yajja kubaayo. Ekyo syaga kikweraliikirize. Bagenda pangisa kumpi Palisi n'ambirya gye bagenda okufunira kaseera. Gye yagala mugamba mukubire n'embaga. Yakkiriza. Fantastic. Bataata tugenda fumbiriganwa. Kono kiri fantastic. Motoka yakwate kubo nejja. Papa. Taata. We don't have the money for this. Tetulina ssente kwata kubo genda teeka mbino. Against the house. Ekikulu kya bino tugenda singayo ennyumba gwe totya. Worry. Tugenda singayo ennyumba tusooke tumalirize kino teweeraliikirira. Kakino taata akimanyi kwegamba forging friendship eno masekati gaabwe bapancholingo gasseko ne bakuma. Kiba kimukolera nga ye. Era baba basobola okumuteekamu essete waba yeetaagidde. Bakwateko ne bayitawo ne bayingira eggaali. Mukazi wa teyalina kyakola alina okikola kwegamba asanyuse kitaawe. Mu kaseera kano It looks gorgeous. nakyo yakwate kubo n'asembera nga wanyiridde n'odda ne mukati munnange. Wow. Lwoli yenyumiriza munnakyala. Kati olwaleero waliyo. Olwaleero genda kubeera kanivo. Look as though you're getting ready for a funeral. Mwana weetegeka nga agenda ku lumbe. You don't ride like it. This is what you've been working on, right? Kino tongamba nti kyobadde ogenda maaso n'okolako waliwo oluyimba lwe yabadde awandiika ogenda tuperforming ati nedda. You don't want to sing? N'owandiika oluyimba olusufu bwe tuna nga twayagala luyimba. Whoever this woman is, I mean, she's a muse dread. Bw'abanga mukazi yakuwandisiza bw'ati then manya nti omukazi ono muse. Noonya omwami gwe bayita Ri. Ziba tezirebusa Pancholi yajja backstage. Gamba kiri bangambye nti ogenda performinga. Baramu yangambye already yakutaddeyo ogenda performinga kono bwe kiri. Gamba ki nti ogamba ki? Nikiro ogamba ki kono ogamba ki gwe Baramu? Sure, anytime. Rama's my number. Manyi bangambye nti oli mulungi mu kutegeka shows kono akaseera konna weeyagala mbeeko kyekutegekera. Rwama ayina enamba yange osobola okunyigirako akaseera konna. Keragera okuzza amaaso nga kannakyasebo kalina empeta y'obweyagaddage. Gamba otya? Kaseera kasho banange. Ngenda basaawo mwena mukwateko mufulume. Genda okikube. Kiriya. Hey. Why? Just at the airport. What? Jukira kye wangamba ku airport. My music make people happy. Ti music wange akyamula abantu. I'm gonna do it. Ekyo kyolwayo ngenda kikola. Everybody happy. Ngenda sanyusa buli omu yenna. Koye kaali. 800,000 women on this island. You had to choose the one with the biggest rock on her finger. Okusinzia ntulina abakazi emitwalo 80 kazinga kuno. N'osalawo ogende n'omukazi alina empeta y'obufumbo. Toli mwangu. Toli mwangu kabulaja. Bakwate kubo ne bajja. Introducing to you the man to shut it down. Ono yabagamba ngenda banjulira. Agendo kikuba. Aitwa Lee Dirion. Mr. Guy Work.
mulungi mu kiti wa soca music kwe kutandika okwono Lodi seba ali mu buffer bakula muziki nga bw'okimanyi. Wow. Kali kaseera kasufu nnyo kamala. Wow. Akibadde kirungi okusiikana omwana akuba sho. Akyayina waaka. Bamusiima. Era bw'atyo yakwate kuba n'avaayo asobole okulekera backstage. Njagala kwata kuba genda muyozaayoza. Esaawa zo tojja sobola kwogera naye kubanga ajjudde bafadda banno muzeeyi. Muzeeyi Lokeshi agamba onoosonyiwa nnyina ogenda. Abadde alina kamaama akamuguddemu ebyekiyayi. Ono yavaayo atamidde. Talina nagoogera. Nakyala aba agenda atolowooza tebamusalako. Bali we bayise tasobola kuyitawo abantu basajjeko gamba bannange. Munansonyiwa kasooke mbayiteeyitemu mpolampola. Yajja ayitamu paka erudda. Genda okuzza amaaso ye. Nga Rodi amusajjeko. Antu sobola ogezaako kakubamu ogusembayo. Olabye otya? Koda. To my wine, she said, Are you gonna help me? Am I a statistic, a victim of your circumstances? Or will I just get evicted from this loving safety? Please don't disappoint me, not this time. Give me one more wine, one more wine, one more time, one more time. All that he requested was one wine from me. All that he insisted. Yes, bagambye Vjjunior nga bulijjo. Vjjunior the incredible. The way that I projected Yabas. In my mind. Are you gonna forget me? Is your life hectic? Tell me you're not leaving. Yes, bagamba Ike Music Purkuze Plaza. Duka namba F14. Aina ne Ike Records abashikana wegazi kanyanya. This time, give me one more wine. Jumaye Property Consultant CK Paints ne CK Collections Mutaro Ruyok College ne Royal Jansi abagamba ge masomero. Ivan Kalanzi Sports Center ogamba cha Ivan Kalanzi. Chechiriwo Kablaza. Pozi kokaseko ne Shafi for Service Center. Asika bakwanifa tawazi. Meet me tonight. Sikane ekyo ky'olwaliro
eno sebo carnival nedda kubirako nti nedda va ku byokukubirako Anita gyatugende naawe wandibadde ofubanga bw'osobola okulabirira omugole wo gyatugende bebi weda bano bamulinze sho tujagadde okikubya omuziki aliwo bafaani bajja njagala otoye wandika ano katofaali mugambye sio wandika ano yawandikako sayini sukuru awandise eki tewandyagadde kiraba tugende kazi watu yakwate kuba najja ewaka wabula nga atuuse waka yatandika obirowoozaamu awulira bimusobedde bitandise ogenda mu maaso n'okumukyankalanya kyokka tamanyi ki kyakola abali wano yawulira aggalawo oluggi ng'agenda nasooka asembera musiikani yali amulaba ng'onaagenda ono seyawa amugamba nti bw'oba ogenda nange ntwalako nedda bajja kunzita eri genda agasebo sibanga olabika oyagala genda siikana oli boyi wowasoka ekyo kyolayo kiri ku ffe genda kunzisa gwe bajja kumanya nti nkututte eri gye tulagasebo bya kivanduro nagera okwate kuba kulengeza ebweru bwati kuza amaaso ng'alengera emmotoka yi Mr. Kumar. Mr. Kumar. You are needing some help, sir. Oyina kye weetaaga nkuyambemu? Catching a spot of fresh. Nedda just mbadde nfulumya ofuna ka fresh air. I just have to deliver my. Nange mbadde ntwala butunda. Of course era. Help is wait for no man. Akadde munayi tekalinda. That's right. Bwe kiri. Budde bwa kiro mwakola ya deliveries. Isawo n'ayingira eggaali. Waye gwe soko zukuke wewe kyenjagala osoko tegere bifunga tunagera jangu anti kanifunga bojimanyi abantu babera mu kukyakala kubera kulya masape kuba kulya masantiri muganda wange ekibera mu kanivo manyi bana abakalibiani bo bazikolanga tobanyumiza zibera mu masanyu merere ekibera wali muganda wange basooka ne bakumeta birangi abali wanagera okulyanga awulira omuziki gwa roadi bateekawo sewo ebizindala omuziki ne gusooka gukoona muganda wange onagera okuza amaaso nga nakyala ayisemu yagamba tufudde laba ekiri ku furo onagera okuza amaaso nga nakyala azi ogamba ki anti nzize ekijja kijje abadde agera maaso n'okusekula enguliko bamusagyeko ono yali wali ogaalabalagaala yefudde omuyimbi kati takyategeera waliwo yasooka namufotora ebifaanayo kabulaza yasiiga baani kabulaza olwo naawulira busungu maneja driver wamalinya ku sipiidi
bagamba kimu temweraliikirira kati ontwala wa. I appreciate a midnight run as much as the next guy. But this is a ridiculous waste of my time. Kyo kyokoze kyakumalira budde. Anti njagala kulaga nti nakyala akuzannyira ku mutwe. Gwe kyomanyi ekindeesiza wano njagala kulaga nakyala akuzannyira ku mutwe. Have to keep track. Nteekeddwa ogezaako okuddayo. Kale ate olaga wa. Wano wooli kaseera kakunyumirwa. Sigamba nti waliwo gw'oteekeddwa okusanyusa wadde taata wadde ani. Okay. Where's your family? Family ye erudda wa kijjasi okubanga omanyiko bingi nze nga gwe sikumanyi. Said I could ask you anything. Wangamba nsobola okubuuza ekintu kyonna. I never knew my dad. Nze gwolaba saamanya kitange. Mom, she's a nurse in Miami. Mama wange yateranga kubeera mu I was Miami. raised by my granny. Yakuzibwa jjajjaawe eri emmanga. Country boy. Ekitegeeza wakulira mu kyalo. Granny teaches us everything. Jjajja atuyigiriza buli kimu kyonna. Discipline for us every Sunday in Sunday school. Era nga buli lwa Sunday yantwalanga ogenda maaso n'okuba mu Sunday school. Beera mu kwaya. Nali mu kwaya. Yeah, boy, wind up singing soca. Kali n'otukesya n'otandika kuyimba soka. She used to play all her records every day except Sunday. Yateranga okusanya records ze zonna kwega omuziki gwe yagukubanga. Kujjako ku Sunday kwokka. Out to the street and ring this bell she had. Era ebiseera ebisinga bwe yawuliranga nti nnyina kyempangudde ng'akwate kuba n'agenda ku street n'asookaako neekidde. I want to write these songs that make people feel like doing that. Ebiseera ebisinga mbeerawo nga njagala mpandika ennyimba esobola okuleetera abantu okuwulira kyekimu ng'ekyo ekya jjajjange kye yawuliranga n'afuluma ebweru n'akoona ng'ebidde. Buyimba bwe kituufu bwali bunkolera era nga busufu ekiteekadika. Gira n'asooka amuteeramuko. Genda okuwulira. Venice Carnival, 'cause in the sun or rain, I go in insane. I feel so free in the festival. Don't hold me back, let me whine away. Snake oil waves, she's sick with the pace when she whining, yeah. From inside the fed to all on the road. Baba no basalawo bagezeeko okufuna akaseera ak'enjawulo. Muse nate togamba ki? Bija video za abashikani wezana. Send video labla abashikani wekabalaga Hams video gwafu wakisooka Sengejje Road. Gamba ki? Tumanyi tukyali mu kaseera kagenda maaso n'okunyigirizibwa naye. Nga bwe nabagamba mpola mpola amazima gajja kuzuuka era gajja kuvaayo. Ndowooza mwatandika okulaba mpola mpola. Kyonna kyekiri kijja asobola okuggwa ngeri emu oba endala. Snake oil waves, you sick with the pace when you whining, oh yeah. From inside the fed to all on the road, then back in the fed, we not going home. Boy, wine on me, bubble and bounce on top of me. Please, boy, balance on me. Wine on the edge, boy. Bano basalawo kwegaba bakikolerera bakikwasaganye. Basalawo bakivugire ddala. Omukazi watu munywanyi we yasigala wano ebweru. Naye tomanya. Mukazi watu ayinza okubeera ng'afuna akaseera ak'enjawulo. Kale yagera okuzza amaaso ng'alengera bbaawe. N'agamba n'ogiwunye. Ng'olowooza ki kye yadduse okola mu masekkati g'ekiro omukyalawo? Ne mu kisenge kye taliyo nakebedde. Ayinza okuba yatambudde mu nnyumba kono neesiga kyegamba. Buli wamu nakebeddewo nasobodde okwekaanya soko lindeko. Oyo si ye balamu. Nkosi ye balamu. Yaggulawo. Ate gwe kiki ekikutuuseeko Mr. Kuma? Singa wangambye nti oyagala kujja mu kanivu wandingambye ne nkuleeta. Vaayo gwe naawe. Gyatudde ekaaje egijeka. Onsumbuyidde were kyokoliddeko naawe. Mugambye onsumbuyidde bwereere. Kakenekera waalwa. Mu butuufu kino kyabulalo kaakali no Povi yagudde mu laavu. Tiwali kira kyanyumya okugjako Muhabbati omwereere.
And Pativ is talking about us moving in together. Umanyi bwe nabadde ne Pativ yagambye nti yeetaaga kwegamba ayogera ku kyakumu tubeere ffe embiriri. Shakespeare, Will and Kate. Tugenda kubeera mu Bungereza. It'll be amazing. Buli kimu kyonna kikono kijja kuba kinyuma. Team up. I could do custom remodeling, you could sell. Nze nsobola okukola bino bikostumu bya modeling gwe tugamba tugenda kubeera b'amaanyi. Ffena nga tuli mu Bungereza. Gopal aba agenda okuzza amaaso okulengera. Looking for something, Mr. Oyina ky'onoonya ssebe eyo. Hoping to find a stapler. Have you Mbadde nnoonya stepper. The one on the desk right in front of you. Kono keberaawo ku meeza. Now you have got to leave. I must insist. Whatever competitor you're working for will have to come up with your own ideas. Mr. Panchori's vision is completely confidential. Ono yamugamba nti oba obadde ogenda maaso n'okwekebejja okubaako by'otegeera. It's that horrible Club Caribe Corporation. Njagala omanye nti ekyo ky'ogenda maaso n'okola kya kisiru. Well, you've got awful timeshares. Club Caribe. Ayinza n'okuba ayagala kumanya pulogulaamu zaabwe aziguze bano aba Club Caribe Corporation. Perfectly. Basirusiru abagwagwa abo. Perfectly. Namugamba ate bw'okyogera bw'otyo kisufu. Amugambye olabika oli mu kwetuyira manya ntegeka zaffe ogenda oziguze bano barayivule baffe aba Club Caribe Corporation. You have to tell him something. He don't even know you're going. Oteekeddwa liisi ogezaako sisinkana Rodi omugambe tamanyi na kumanya nti ogenda genda. But your face can't. Go. Ngenda mwesonyiwa kono nkiraba okyogera naye ate feesi yo tesobola mwesonyiwa. Nakola ensobi ate njagala gitereeza. You don't have to marry Barry. Toteekeddwa genda maaso na kufumbirwa musajja gw'otayagala. And have everyone say he climbed higher than he should have. Essaawa zino singa nnemerera okufumbirwa Barat kiba kitegeeza famire yaffe egenda kiraana. No one will ever say that about him again. Nze njagala liisi kitanga asobole okubeera okay. Kino ye mukazi watagala newankubadde omusajja kale nnyinza okuba simwagala essaawa zino. Wabula nteekeddwa omufumbirwa olw'ensonga tulina ekyenjawulo kye twagala okuteeka mu masekati ga famire zaffe kitanga abe ng'asobola okubeera supported financially okuva mu famire y'abakoma. All he knows about what I feel is what I tell him. Sunita, I don't think you understand what you're doing. Sikiwa nti otegeera ki ky'ogenda maaso n'okola. Nalima, don't you have any other work? Toyina byakola olyoke weesibe ku kino. Toyina byakola. Niyesalawo amwesonyiwe n'atambula n'agenda. Mu kaseera kano nga tuzza erudda. Niyakwate kuba gy'asika ne kitaawe. Taata. What? Kiki? You to forget everything I said about Ram. Ngenda kusaba osooke weerabire buli kimu kyonna kye nayogedde. Apparently he needs a little more capitalization to get. Ekituufu Rwamu yeetaaga capitalization, yeetaaga kwongeramu ku nsimbi. You said it was a terrible investment. Nze nalabye eno investment ejja kubeera waŋŋamba nti yattabu. Rest has some risk associated with it, which is tetuganye nti temuli risk. of execution. Wabula essaawa zino kigenda kuyamba okubeera nga gwa executinga buli kimu kugamba kwe power of execution. I'll drop the deal memo. Ngenda kudrawinga deal memo. I will be pleased and protected. Era nkakasa ojja kubeera musanyufu okubeera nga okimanyi siteekinga kwegamba agreements z'abasibe. Kati ono kyamugamba bw'abadde ayogera ne Gopal alina kyamugambye ono n'akifunamu endowooza. N'agamba mu kifo ky'okubanga taata bano abateekamu sente nga family asobola obateekamu sente ng'eringa investment. Era najja n'agamba kitaawe ogenda musaba power of execution kwegamba watuuse kati asiranye takyalina sente sobola kumaliriza ntegeka ze. Ffe tusobola omusaba tumalirize buli kimu kyonna naye nga percentage esinga obungi eri ku saidi yaffe nga ffe tusinga shares. Mzee abadde agamba sandi agadde kwegamba muteeka nkoligo. Anita, okimanyi nti obedda nkulowoozaako olunaku lwonna. Sisobola kujja eyo. It was a mistake. Kye twakoze yabadde ensobi. Lekera ogenda maaso n'okwerumya naawe. Well, can you and I ever be together? Nze naawe tetusobola kubeera ffe mbiriri. Nakyala agamba Rasta. Anita. It was a bet. Wabaddewo okusiba. Mbu yabadde mu Zaala. A bet. Zaala. To hook up with a black man. Zaala okusobola okugezaako okwegatta n'omusajja omuddugavu. Alinga agamba nabadde sina kyenkwagaza yabadde Zaala. I'm sorry. Onoosonyiwa bulaja wabula. Mbu yabadde Zaala okubeera naye era awangudde. Laba nno manager bw'atula yagamba manager yagamba tufudde omuyimbi awedde.
ate abayimbi singa batandika ensonga za love story unabaye baserude simu nevuga yekuma genda okuza amaaso waliwo ekyali kimwerezeddwa n'agamba otyo asasira wagene maaso n'okwekubira omuziki nakyakusya ku kyere amugambye yali amenye bunwe laba tabu Sebagambye kasema bakayise bazode bazode kubanga kuvaako kwegamba n'oyitako nga bonoga nti binsekudde bazode kada akaseera wekati wekatambula akawungezi wekati wekali naye mukazi watu naye gyali mbuli bambi teyasobola gezaako kufuna tulo juya yagamba nkino akikola lwa kitaawe ateekeddwa gezaako kufumbirwa omusajja ono kwegamba kitaawe asobole okuba nga bamwongeramu ku nsimbi azimbe revival resort nga bw'ayagala ogizimba. The idea for the two families to collaborate on this project was actually hers. Agamba kati Rodi bamuleetera ebabula ne bamugamba asseeko omukono n'asooka abuuza oba muwala we yabitegeddeko n'amugamba nti ekirowoozo ky'okuba nga famire zaffe ffembiri tubeera ku projekiti eno kyali kirowoozo kya muwalawo n'amugamba of course era kyali kirowoozo kya muwala wange so kati bino ebisigadde ebyosayini nga zibeera formalities musaatu yassaako omukono n'amanya ekyo kiwedde keera waalwo balina okweteekateeka bagende bonna nga family. Okay, here we go. Ndiose nekusikana baby. So we have to travel halfway across the country. Kusinzira ntugenda kutambula. But busuka mayanja. Nalowozeza mwalo sabuni ogosinga okwagala. Love so much. So. Naduse ne mugula. Thank you. Anti webale munange. India for a big fat Indian wedding. Yeye ndowooza twetegekera embaga egenda okubeera kabejja.
mbaga y'abayindi wakyaliwo ekibadde kisigaliddeyo ekisembayo njagala musooke mulabe ekiro ekifaananyi nakyo tukigatteko ku invites tugenda okusindikira abantu abagenda okujja ku mbaga ngamba nti buno bulimba Lokesha agenda okuzza amaaso You betrayed us? watulyamu olukwe wabadde mbwenzi mzee agenda okuzza amaaso okulengera yasooka n'abuuza kano kaki We get a great deal out of it. tugenda kufuna diiru y'amaanyi mu nsonga eno diiru ki gy'oyogerako diiru The land, the resort. ettaka resort I've signed it all over byonna mbisayinize ne mbiteeka mikono gyabwe because of some stupid fling. olw'ensonga nti mutabani wange manyanga muwala wange wasayinize buli kimu kyonna n'okiteeka mikono gyabwe Even this house and everything in it. yasayinize buli kimu kyonna ennyumba eno ng'ogasseko na buli kimu kyonna ekirimu n'akikwasa bo Shame on you. bino gwabireese kale mwana gwe tera yavaawo yeekyanga This is all. mukazi watu yagezaako nga bw'asobola ayogere ne mugamba nti byonna bikyamu n'onsonyiwa It was just a lapse of judgment. tugambe nti yabadde lapse of judgment On my part. ku sayidi yange si ku sayidi yo The ring. leeta empeta yange gye nakuwa naye teyakola ensobi n'agijjamu n'agimuwa mpeta ye I hope you're happy when he has you dirt poor. Run to ruin in some country shack. uli yawulira ennaku yawulira obusungu yawulira ejjiike tasobola kikkiriza nti esuubye na buli kimu kyonna kibadde munnakyala Please. leeta essimu Everything. oyonoonye buli kimu kyonna Technically, you did. amaziba gayiti gwabyoyonoonedde sinze nze ate nze abadde n'omusajja I went out with you. yagamba kikuluma okubanga sakukkiriza But the begging, pleading. wadde wannemerako n'onkubiranga amasimu n'onkolera buli kimu kyonna It's just a stupid little crap. ebyo gyasi byali bya kisiro naawe Stalking. nonnemerako Weeping. nonningizanga Round. What for? byonna byonna wali ofaaki Be now. ndowooza kati oli musanyufu Actually. Interesting. kyewunyisa Because you're the only one in your family who can't build. gwe omuntu yekka mu famire yammwe atayinza kubaako kyeyekolera jasi oliwo aninga point They'll hate you. Everyone around. buli muntu yenna tayagala kwesembeza na buli akwetolola osasula musasula okubeera naawe Why is that, Nikhil? golooza lwakiri bwe kityo nikel ku nsi teri akwagala teri ayagala kusembera teri ayagala kwogera naawe n'akwata ekubo n'atambula n'agenda neyasigala bimusobedde gamba katonda wange ebigambo bye bamugamba byamunyiga era mu kumunyiga byamuwaliriza kujja ebbali asooka afuna ekyokunywa It'll work out. Somehow they'll work it out. I know your dad always finds a way. Yeah, I guess not. But at least now you can go after the person you really love. That's the important thing. Right? Yeah. ngamba essaawa zino kati osobola ogezaako tomera omuntu gw'oyagala si bwe kiri nti ye sobola okwesonyiwa ono kuba kati ye byonoonese tebikyasobola Make me a drink. kazi eno kasazeewo kasooke kakuba amazzi kawuli obulamu tebulyoke
Esimu alowooza tekagiteeka muli. Basooka ne bagimukubira essimu ye yonna neggwawo ne bamwanywe ate olowooza ngenda gaana naye ssebo kye yakola n'awuuta essimu ye. Kasooka ne yeekola obu animoro patata jangu sooke tugende tukikuba ejjangu. Bagezi basooka ne bamwetika ne bamugjawo bamuleeta eto. Bano batuuse dda ku kisaawe bamulinda tebamulaba. Come on. We can't leave him. Tetusobola kumuleka mabega naawe. Never been late for a flight in his life. Baba bali wano emmotoka yajja. Ayambadde ebinanka ku mutwe yenna. Ono yagamba kimu katana n'ayitawo n'aneguka. Well, wow. Certainly knows how to make up for lost time. Mbutuufu. No basooka ne baseka n'okuseka. Keino mu kaseera kano obudde bwagenda maaso n'okwetoloola. Muzeeyi musajja watu byamuggwako nga takyalina kyayinza kwogera. Mbeera okusinziira ku ngeri gye yali etuuka egamba bwe yali etuuse. Laba kanivo bwe yawedde. Maneja bamulekaawo. Bano bagenda okuzza amaaso. Muzeeyi buli kimu kyonna yali yakisayini nga n'akiteeka mu mikono gy'abali. Ne babatunayo mu Club Crib Corporation. Bano bwe bagenda otandika okubeera musaatu. Kyali kizibu kukkiriza. You can't do this. This is honest black man work. I only said that because we needed to stop and I didn't know what else to say. I didn't mean it. So what parts did you mean? And what parts was bullshit? Nothing was bullshit. You can't stop your music. Oh, so you want me to smile with white bright teeth and play happy steel drum for your rich friends? I want the opposite and you know that. And what Anita wants? Nakye yakwate kuba najja sika none kye yali awulidde kyamala enviiri ku mutwe. Ended up making him lose everything. Kyamalira ddala enviiri ku mutwe. His money, it's all gone. That's what I got. Yawulira nti ono kirabika ayagala va ku muziki. Well, at least one thing turned out right. You understand? Yes. The venue security bar license pay for. Your stage committee. Yavudde ku muziki yajja asika ne Balamu ne manager. Like you wanted. Yefukiwa ne Balamu baali batudde bali.
Just give me 1 minute. Marinsa mumpe dakiika egi. Last time you walked in, mulundi gwasembayo okujja wano. Lost my artist. Omuyimbi yabula. Buli kimu kyonna ne kisiraana. Ki ekyatuukawo? You're asking me? Obuuza nze lwaki tapafominga? I mean, you. Gwe. Essimu neevuga sooka olindeko. Yeah, Mark. Wama Mark. Yes, of course you still want the lights. Just. Nkakasa oyinza okuba okyetaaga lights. Lights twamaze do setting ogenda kuba ozifuna. Moving heads. Yeah. All right. Okay. Thanks. LED. Expensive ones. Kale yagera okuzza amaaso ng'alengera n'akatongoli k'ono. Yeah. Higher. No, wait. You know, the ones with the turning heads, with the moving head. Stop touching things. Lekerawo. Bad juju. Lekerawo okukwata mu bintu byagwe olina ebisiraani maani. Okay. Great, thanks. We have to get him back in the game. We don't. We have a show to do. You can take your bad luck yourself and... Osobola okwata ekubo n'otwala. Look, we're very busy here. Tuli busy. Please. Kale yabaagenda yasooka n'atuuka ebbali n'asirika eyaza amaaso emabega. What about his grandmother? Gwe sooka ombuli ate ku jjajjaawe. Jjajjaawe olowooza tasobola musindiikiriza n'adda mu muziki. If she were alive. Senga jjajjaawe abadde akyali mulamu kyandibadde kyangu. Look. Naye Lee did what he did. And there's no one that could change that. yamugamba nti yakola ekyo kye yasobola okukola tewali asobola gezaako kyusa ekyo. Yadda mu byakuzimba. All of a sudden, ekyo kineewunyisizza. Kyogamba jjajjaawe yafa. Kiba kituuka kitegeeza ndowooza kubagize. Olimba jjajjaawe tafanga. Yefu kiwa yagamba jjajja yafa. Bara mwamugambye leka naawe. Jjajjaawe omwana we yafa. Kimanyi tafanga. Mukazi watu yajja. Beera ne kitaawe. I have 2 words for you. Nyina ebigambo bibiri bye njagala okugamba. Chaz, that is not my thing anymore. Come on, it's been 4 months. Yali amugamba nti weetaaga liisi ogezeeko onyumirwa life. Kono life si ekintu kyekyenyumirizaamu kati. Ndika naawe. Kwata. You've got to be kidding. Oteekeddwa okuba ng'osaaga. Taking me to the club Caribe groundbreaking. Yamugamba ompita ku club Caribe. They're PR. Anti nze PR waabwe. And you're the person that I want. Ate gwasobola okunyamba ku kino gwe muntu asobola okuntaasa ku kyo. For demons, the Kumar sold us out to. Well, forget them. Byerabire. To get back in the game. Yali agamba tasobola kwesembereza abantu. Guli omuzimu gye gwabatunda. Plants. Genda kubeera nga obulamu bwo bwonna omalira ku bimuli. You know, Omanyi? you should go. Nze ngamba wandigenze. They'll think they won. Bajja kulowooza bawangudde. Really? Bukoosera bawangula. What do you really miss? Ne kati dda mutuufu ki ky'omisinga mu bulamu obwo? Ennimiro, meeza ennene, Big dining tables? tebe ennene. What? Kiki ky'omisinga? I know. Nkimanyi. You miss the boy. Oteekeddwa okuba nga omisinga omwana oyo. I did this Kino awful thing, Papa. I kintu kye nakola kyali kya tabbo kamala. can never be undone. Era nga tekisobola gezaako ssazibwamu. Making sandwiches for your papa. Leka liisi guyinza okulowooza okunkolera sandwich ekijja okubeezaawo. Ono abaali wano genda okuzza amaaso okulengera jjajjaawe. Jjajja yamusalako. Omusalako ne kawukeleele osiriwala ku mbaavu gasiya. Kwata. Ddamu n'onnywako enjaga.
doesn't really matter who's going to be there. Ekikubo kya byonna tekina makulu kwani agenda kubaayo. Ani? You guys need to stop. Mwetaaga okulekeraawo okunsindiikiriza mu kino. Suffer. I deserve it. Kino kyonna kyempitamu nkigwana. For putting me and Pat. Olinga agamba nti okungatta nze ne Pativu oteekeddwa okuba nga obonaabona. What about Bharat? Kati ate Bharat. Bharat got caught up. Baali tetugaana byonna ebyatukawo byamuzingiramu. I see him. He's okay. Naye nze ndowooza ali okay. Are you? Gw'oli okay? You're ruining 2 generations of... Oluvannyuma lw'okuba nga mbasiraanyirizza akaseera kaabwe. Still worrying about everybody else. Gwe teweerayikira ku muntu yenna. Look. Labayo. I'm in London. Nze ndi mu Bungereza. My life. Ndi ku mulimu oba osanga gwe nali ndoota. Ndina omusajja gwe njagala okukamala. But it didn't just happen. Bino byonna tebyatukawo butuusi. You did it. Wabula gwe wasobola ogezaako biteka in motion. Something for yourself now. Ali sibaako kye weekoleranga gwe. It's not that simple. Si byangu munnange. Just think about it, okay? Jasi kirowoozeemu olabe. Nkusaabusaabi kirowoozeemu. Kwate kuba essimu n'agijjako. Sera waagezeeko okwasaganya emirimu gy'awaka munaye talina kyakola. Esera waagikwasaganya mpola mpola. Ziwale zirebusa. Got your message? Message yo nagifunye munange. Hello. Gamba ki? I was pretty sneaky. Ekintu kye wakoze ekyo kya kiyayi. It's called determined. Ekyo nkitwala nti omuntu kubeera determined. Well, second time. Mulundi ogwokubiri. Back into music. Weebale natera kunziza muziki munange. I would do it 1,000 times if I had to. Ne bwe kiba kyetaagisa kikola mirundi 1000 nsobola. I believe in you. Lwansonga okuba omuziki omulungi ate nze kukkiririzaamu. Don't. Togezaako. Say anything. Tobaako kyoyogera. Nkoshera. We're not good at what. Nange siri mulungi mu kwogera. If I want to say. Bwe mba waakubaako kye njogera. Say it with it. Oba osanga nja kikono ojja kiyisa mu luyimba. Exactly. Era ddala nga bw'oyogedde. Bayise okwogera naye. N'akwate kuba gy'asobola okweyongera. Ayitibwa Mike Montano. Ava ku side mu Trinidad and Tobago. Ali mu bayitibwa ba HD Family. Bayimbi. Era nga muyimbi wa maanyi mu kiyitibwa soca music. Nakyabali wano bamukubira essimu nga balina kye bamwetaaza ku site. Yali site ya kitaawe yajja ngera okuza amaaso n'alengera kano takaagala kanikira. Kamugamba sokolindeko. What are you doing here? Kiki kyokola wano eno? Came to a groundbreaking. Anti mbadde nze tugezeeko okugyawo embeera. Don't need this humiliation. Olwedde wanswaza dda seetaaga kuddamu kubanga nswazibwa natera kono sokolindeko. Njagala osooka ompemu eddakiika ntono. To me that no one has ever said. Yagamba nti ku bigambo bye waŋŋamba tewali yali yabiŋŋamba. Wambuuza n'okumbuza oba ndi musanyufu. Easy, but I persuaded my dad to buy our club Caribe and... Nasobola otegeera amazima kyo tekyabadde kyangu wabula nasobola ogezaako matiza kitange. Nasobola okugula... Bwe yasobodde okumatiza kitaawe ne basobola okugula shares okuva ku ba club. As run by me and... Club Karibu. But we have to be honest with each other. Hele. Era n'amugamba kati buli kimu kyonna kigenda kubeera mu mikono gyabwe. Famire yaabwe ng'ogassieko n'eyaabwe. Pancholi ne bakuma. Era bagenda kuba balwaninga bombiriri. Jasi bateekeddwa okubeera nga buli omu esimbu eri munne. Yogera mazima. Ali sisigala kulwa pati kuba abasiraabu bonna abasinga we bali. Jai naavaayo ne maama. Ne bano we bali. Agera okuza amaaso nga ne taata waali. Waaye. This is amazing. Ne mbutuufu kino kyakabi taata. Kya tabu butabu. Without music. Pate ekyebeerawo nga terina nguliko. Ate naddala omuziki gw'oyagala nga ggwe. Agera okuza amaaso nga lyavuddeyo. Andi soca music. Blaze ogamba ki kabulaza? Amuzi ogamba ki? Mwebale genda maaso n'okulwana lutalo. Ronnie ogamba ki muganda wange? N'abasigadde mwena abagenda maaso n'okulwanireyo mu mpola mpola. Mbebaza saagala mugwe mu maanyi. Nabagamba tewali
tiwali kitagwa buli kimu kibaako entandikwa n'enkomekerero yakyo so n'olwekyo saagala mugwe mumanyi musigale nga gye muli musigale nga mugenda maaso n'opushinga obulimba essaawa na bujjatuuka ekiseera busebengerere pozi ng'ogasseko nabo bannakyegwanyize bajjatuuka ekiseera kaseera sebo kaali kanjawulo omuziki gwakwata waggulu ne wansi. Wow. Wow. Buterefu nabagambye bakayise bazode kubanga kuvaako kuyitako nalaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde ngenda saba mukama bankumire mweraba. Rantan and Weezy Kaya from a double M on the remix, yo. Baby just bend down, pause. 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 Girl, why you bend down, bubble and wine?